Bon, il y a l'Igoso, Tozongisi Mai, et puis Tozongisi Courant. Chilombo, Abomi Mboka Oyo, Abomi Courant, Abomi Mai, Biseto Ye, Mikolomi, Bale, Misato, Mai, Zongi Tozongite. Alors, lelo lisusu na obakisa. Toyebi ke mamba réseau ezali. Bopesa biso kaka tamuke boro kango. Alors, lisusu to ba lisusu. Ndenge bozo bima, bo tamboleza mboka na bino. Eza chez bino, mutaba ni sabino te. Chilombo, il faut akende. Chilombo, Kende, Chilombo, Kende, Chilombo, Kende, Chilombo, Kende, Chilombo, Kende, Chilombo, Kende. Banakin, Banakin, Sabino que non, dans la mine du tête de Zokoma. Alors, c'est que le bique, Maï Tozongisi, Koura Tozongisi, Tolobi Tozokenena, réseau et Rozonga. Merci. La ville est calme, Todalia. Merci à Bajen, merci à la Goma. Salon Goma, Salon Goma. Salon Wabaki. Jafuyete Goma na Lish. Salon. Ata Goma vino mu salon. Yes, right. Pato yuji omuntu wa wansi nate jigenda jitya jemutusako engalo akaongezi kalero embeera bweti bwefaanana mu bitundu bye Goma. Straight away tuli mu Goma, Eastern Congo. Yes, nga woogiraba embeera bweri bwe nkugamba tugenda kusekebbuka, bwe ngamba tugenda kutambula nkusigira ekifaananyi nga bwe kiri mu bitundu bye Goma. Ogenza okukyama kyagaleero ng'enfo zonna zisaliddwako akabinja ka M23. Bwalaba ku screen yo ye collaboration wakati wakabinja ka M23, AFC, kosa UPDF, kosa n'amajje g'eggwanga lya Rwanda, RDF, ne bage bali mu kwenforcinga, bali mu repositioninga, kosa n'okulaba nga bali mu kulaba nga ekibuga ekyo kisigala mu mikono gyabwe ate nga webalumba ennumba Sinzigu wansi eri mu Southern Kivu. Ekibuga kye baagala tageti yaabwe bakiyita Bukavu, ekibuga bakyetaaga. Sembeyo okumanyaawo nga bali kilometers tezikyawera 10 okuva n'ekibuga kye baagala, nga n'emmundu nayo eseka obuteddiza. So embeera bwetyo bwefaanana mu bitundu bye Goma. Tandise ne video ezo bbiri ng'era zikusigira ekifaananyi nga bwe kirabika. Badde mbagayisira emabegako nti abasajja bano tebaagala ekibuga kino kibave mu ngalo, so bagezaako okulaba nga bafuna amagye agawererako ddala. Baagala okulaba nga akagere kali nti gavumenti y'eggwanga lya Congo okweta amagye gaayo aga FARDC
bali mu kulaba nga bongerako bali mu recruitinga mu bitundu ebyenjawulo tebaagala amagye ga ggwanga lya Congo kuyisa numerical advantage mu namba ya human resource oba yabani magye balina okulaba nga bajja okukwata ekibuga kino bakizze mu mikono gya gavumenti y'eggwanga lino erya Congo. Kati mu kakodyo we kali nti kino ate balina okukireka nga kiri mu mikono gyabwe nga bamanyi nti bakiri mu control mu bujjuvu bwakyo. Kati basajja ndowooza obalaba obungi bwabwe n'abamu ku abo bannayuganda be ne bagabadde bafuluma enkya n'eggulo, abamu nga bali waggulu eri mu bitundu by'ebberi bakola obutujju, ate abalala babasindike no ku front line okubayamba kukulaba nga ekibuga ekyo bakikwasaganya. Nakugamba togenda kubalaba mu uniform y'eggwanga lya UPDF, togenda kulabayo badge ya Uganda because Museveni engeri gyazannyamu emizannyo gye ne bagenda musajja mufere typical abatayaga kulaga nti ali involved directly. However, abamu ne invisible hand etalabika. Tujja nakulyako niza kulaba badge bonna aba RDF abaliwo bonna bambadde magye bambadde uniform zakabinja ka M23 360 degrees. Obiwulira nti nga bitambula embeera ogiraba nga weegenda. Yes, patoyijja omuntu wa wansi nate banatudde dda bina okubikutuusaako. Mujje baleko na gye muwangalira, mujje baleko gye mukwasaganya bannayuganda abalungi ennyo. Yes, na mwenna abakolera enkyukakyuka okulaba nga tukwata omutemu, tukwata omutuusi, tukwata omuyeekera lutabayisirwa, tumulage exit. Egenda kubeera etya kyekibuuzo ekisinga obukulu. However, hard way is the only way to go. So teri nteekateeka ndayo naffe gye tulowoozaako. However, obayo nenteekateeka yonna gyokolako endala ne bagamba as long as tugenda sikwalinga mu ggolo y'emu proceed. So mpira okuteeka mu katimba ffenna tujja kudduka naawe celebrating other okuba kitwagala objective kasiteba yange sigala yemu golo nga tusikwalinga mwemu ekuba tulina mwata bamwate kumaliza golo tuze mwekubye own goal twagala kwekuba own goal eyo twagala omupiira tumuteeka wa opponent eggwanga Uganda lidde mikono gy'abannansi. Embeera ya Congo etukwatako directly lwaki kuba tuli involved directly bakyaza Museveni tayagala byogerako. Sente zammwe zivujjulira ebikolwa biro mutabayiswa byali mu kukola mu ggwanga lino erya Congo. Muzanyo ogenda kubeera muzibu mukko kubanga kwa kifaananyi mu butuufu bwakyo. Mirambo gyo gigenda kuyiika egiwerako ku sayidi zombi, magye ga gavumenti, magye ga Sadaka kw'ossa n'amagye g'abasajja abayeekera okuli akabinja ka M23, okuli akabinja ka AFC, okuli akabinja ka UPDF, okuli akabinja ka RDF, okuli akabinja ka ADF, militia groups ezo. Embeera ejja kuba ya bunkenke mukko. Nina ekifaananyi kyentera okusiigira abantu naye olwokubanga abamu batemuliiko kuno nga mba mwakajja nina baganze nali musomesa wa primary whether wa Sunday school by calling kati janye ebintu bye bayita illustration. Ekifaananyi mulijini awo kifaanana bwe kiti. Uganda ng'ekulembeddwa mu lutabayisibwa musajja omutuusi ekwatagana ne batuusi banne ab'eggwanga lya Rwanda mu collaboration eyo ne bagenda ne bafacilitatinga obubinja bw'abayeekera buno okuli akabinja ka AFC Allied Flags, okuli akabinja ka Uganda People Defence Forces kentera okuyita Uganda Museveni Defence Force, okuli akabinja ka Rwanda Defence Forces, okuli akabinja ka ADF Allied Democratic Forces n'aka March 23 oba aka M23. Kati obubinja buno babuvujjirira ebyokulwanyisa, babuwa logistics, babuwa military arms, kw'ossa n'okufacilitatinga ne financial resources eziva mu gavumenti zammwe kojja n'ezimu eziva mu ebyo ebyobugagga bye bali mu kusima mu ggwanga lya Congo. So kyekifaananyi ekituufu bamala okukola bino ne bagenda ku Bakongo ne batandika okubatigembula n'okubba ebyobugagga byabwe nga bwe baagala. So ekifaananyi ekyo njala kisitiikinge mu mind yo. Kati ekisooka mutabayiswa ne gurupu ye babadde olw'okubanga embeera yatuukamu awo ey'akazigizigi bwe bamala okuwamba ebitundu by'eggoma
ne baagala okuyingira gavumenti y'eggwanga lya Congo nga bakozesa olukiiko olukuzi olwa East African Community kossa n'olwa SADC ne baagala odinfluencinga ne baali muguni mu summit yali mu ggwanga lya Tanzania kwagala odinfluencinga nga bagamba bagende mu negotiations balabe engeri bayinza okukwasaganya mu ensonga zino mwete nga bagenda mu negotiations naye nga goma already ebali mu ngalo zaabwe ngera n'okuwamba n'okusensera ebitundu bya Southern Kivu n'okuwamba enfe endala abakongo ne balinnya mu kyoto ne baga kikafuuwe ogenda okuteesa n'abasajja bayitibwa abatuusi kujja kuba kutunda nsi yaabwe naye lwokuba oyinza nga bigambo bye patolina otusudiyamu kansoke nkuwa vidiyo eno then atosooka otegeere ki kyenjogerako Especialmente. Video rajya tuginoonya mpola mpola wano ndabanga gye nnoonya naye ndabanga eyagala okwekyangamukko naye ng'embeera generale bwetyo bwefaanana mu ggwanga lino erya Congo birungi si birungi naye nga omuzannyo gwonna bwe guli nga omukulaba kale sisi tunakatala kabisa hakuna mazungumzo yoyote ile rais Tshisekedi. So njagala owuliza ebigambo bino omala okuwuliriza ebigambo bino then tujje tweyongereyo mu maaso. Sisi tunakatala kabisa hakuna mazungumzo yoyote ile rais We Tshisekedi completely ataifanya. reject Wakati there is no sisi tuko negotiation hapa, that President na tuko Tshisekedi nyuma will ya hold. rais Tshisekedi, While we are atuangalie here sisi and we are behind namna gani President tutafanya kwa ajili Tshisekedi, ya kupambanisha ule adui. let Sisi us see how we will tunapinga act ile to kusema confront the kwamba enemy. kukuwe negotiation au mazungumzo We na oppose the saying that M23. negotiations or talks with Haitawezekana. Sababu kufanya M23 will not mazungumzo be na M23 possible. ni kuuzisha nchi yetu, ni kuuzisha mashariki ya nchi, Because ni holding talks with kutafuta, M23 is selling our country. wakubali It is to involve mikataba the yao east of the country. ambao It is to seek M23 EH. walifanya wakati walikuwa To waangali accept their CNDP. agreements that Walifanya M23 mikataba made yao. when they Na were hiyo watching the mikataba ni mibaya CNDP. sana, ambayo inaweza tuma Made nchi their itumbukie agreements. katika Those shida, agreements are katika very weak, which balkanization. can send the country Viongozi mbalimbali wa wazalendo into wameanza kufanya trouble in meeting balkanization. kuhusu Various ya nje ya patriotic tarafa leaders hizi. Labda upande wako bado have started hujafanya holding hivyo. meetings Je, throughout the una fizzy mpango sector, gani but also kusema outside the kwamba fizzy sector? msipigana hadharani? Maybe your side has not done that yet. What is your plan regarding the issue of mobilizing the youth in public? We have already started. We have really started mobilizing the youth in public, and we are. Just telling you that even this evening we will do this. We will do this. We will hold meetings to organize here at Fizzy Center and tell them that we must be together. Let's join the youth and let's see how will we do that work. We are calling on the citizen commander to step down. Yes, all right. So katembera bweto bwe mu ggwanga lya Congo. Abasajja bajja ne proposal lutabayisirwa nga baagala batesene gavumenti y'eggwanga lya Congo. Mu kutesana gavumenti y'eggwanga lya Congo ate nga baagala proposals mu kuzaabwe kwe protectinga interests z'aba minority abanyarwanda bali mu ggwanga erya Congo bebayita abatuusi. Nabaga bazaaliddwa wano ate mubafutya nga wala situation gituli mu ggwanga lya Uganda. Kati bwe bajja ne proposals zino Tshisekedi n'atuuza cabinet meeting ye n'abanyunyulamu pozi yafunye bakozeseza olukiiko olufuzi olwa SADC bakozeseza olukiiko olufuzi olwa East African Community we bigamba ba minister ne bahingenye wa stakeholders abawerako mu government y'eggwanga lya Congo ne balinnya muliro ezimu ku video zino mbanzi kwetya n'enzikubire basajja bennyini nga boogera ebigambo bino olimega nti bigambo byange nze abawanda ebigambo mukamwa kati twatsazeewo tuzikukyusizeewo tuzidizeeko mu luzungu owulire ku bigambo byabwe so ne balinnya mu kyoto SADC meeting yaliyo ku lunaku lwali lwa Saturday right olwaleero lunaku lwakutaano ne bagamba zimu ku resolutions baayisa kugaba CDF batuule within the next 5 days ezaaweddeko olunaku lwajjo balabe embeera eno bagenda gikwasa batya n'okutuusa olwaleero resolution yetuteekwa mu nkola
n'olwaleero. Kitagenda bagamba nga resolution ebyo byakayisibwa ne mbagamba tebiri tangible, tebiri applicable, tebiri practical in nature. Kati embeera ya Congo olwaleero bweri nti ekibuga Goma Lutabayiso kyo bamaze okisiringa off. Nga wenkulaze wano embeera nga bwefaanana. Ndakunsonyiwa mu katono. So bamaze okisiringa off. Mu kumala okisiringa off Omukongo bw'ati Goma olwaleero bwafaanana. In fact nategeezebwa kisamanyi butuufu bwakyo nti n'omusajja n'ogwa ku screen amanyiddwa nga mutabani wa Kagame gwe baawogera politika okumuddira mu buyinza amanyiddwa nga Jane Kagame yabaddeyoko ku frontline mu bitundu bino eby'eggoma. So kati embeera mu Goma bweti bwefaanana. Yes, embeera mu Goma bweti bwefaanana. Amagye geetawula n'okusinga bannansi. Kyova olaba ekibuga kyonna kikalu wabula kyolabako kimu abateevunyanga akawuka babayita bannamagye. Kati ng'ogyeko mu butundu mu kibuga wakati wennyini awali ebit busy businesses running of business obutonotono, kati ene weesudde ku nkingizi bwe bati bwe bafaanana. Abasajja ekibuga bakimandinga left right and center. Yeeno gulu gye bazze bongerako abajasi b'enkulaze abadde bagendayo, aba RDF, aba UPDF, recruitment gye bali mu kwanga bitundu bya Goma kuba bayeekera no balanisa okuyingiza abavubuka mu magye gaabwe baakala bakole ejje eryetongodde erisobola okufaafaagana one ne foreign troops zonna ezigenda okujja naddala okuva mu Sadak, okuva e Burundi, okuva e Chad, nga basobola okufaafaagana nabo. Kati baagala babe nga balina numerical advantage. Kati ekirala n'okufaafaagana n'amagye ge bayitaaga FARDC, amagye g'eggwanga erya Congo. Mu kino mujjukira oli nabaga balinamu elements mu government nga bayita musajja waabwe oyo amanyiddwa nga Colonel Nanga. So kati Goma yenna asaliddwako olwaleero. Lutabayisirwa bagamba kagutonye kagwake bo okusinziza ku bo ekibuga kino tebagenda kukiwaayo. Era bagenda mu negotiations government ya Budi singa ekkiriza, government ya Tshisekedi ne Kagitana ne ekkiriza, ne bagenda kuteba nti bateese okuteesa kwabwe imbubo baagala so bakutulika ekitundu nga banyana bawangaaliramu dabside awe zeggoma mu North Kivu mu bawangali n'ekitundu kye balonda Eastern Congo esingamu ebyobugagga. Busebo Congo agiweeyo Abanyarwanda bazaaliddwa omwo, abatuusa bazeemu badde omwo beegiriisenga ekigotta entula. Kati kyentegeddeko kye bakola ekirala kwegenda bu bizinesi bw'abantu, kwegenda mayumba g'abantu, naddala indigenous Congolese ne batandika okugaluutinga n'okubba ebintu byabwe bye basangayo. Kino kusigira kifaananyi nga gwalabika olwaleero. Kati katuleko ku sayidi endala ng'okkirirako ate oba okkirira mu Southern Kivu wansi embeera bweti bweri. Amagye ga gavumenti jugenda bagamba gakolagana n'obubinja bwa bannansi obw'enjawulo obwekolamu omubiri. Omulimu luno nga bukulembeddwa ekibinja kya Wazalendo, ekibinja kya bannansi kyasawo ne bamobilizinga bannansi ne bafuna training eri military in nature ne ba-equipinga n'ebyokulwanyisa nabo ne bagenda mu frontline batandika okufaafaagana n'omusajja amanyiddwa nga Omutuusa. Kati olwaleero ekibinja ekyo obubinja butandise okumaajinga kwana baleze bamobilizinga bannansi ab'enjawulo okulaba nga amagye gaba training bayise ba ex officials bayise bonna bali magye n'abali baawummula okulaba nga bajja okwenyigira mu tabaalo olw'okukwata Congo, Eastern Congo naddala ebitundu eby'Goma babizze mu mikono gya gavumenti. Zimu gurupu ezo zikola ekintabuli era zeeswanta bweswansi. Mujama banamane tumera jamais bususu keba mwana mbonga batera mutu wanayo yekaelo monia wapanje mwana oyo suka ya pete ngomba mogo jambe apanje ngoma bakesi jama
Rashad atakata mabe azanga mawa alaka kayemo basanga mawa nae kona mawe sate soko play kuna amezate kona majala continue oh my god alenya moko Mari Jesus Mari Jesus Mari Jesus Mari Tufire Mari Tufire Mari Tufire muchas gracias Avela 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 Yes, tuli mugoma 360 degrees. So kati mbera bwecho bwefanana. Ne wanseri mbadengeza kufuna video zaazo olwaleero sisobodde kuzifuna naddala ku frontline baguli mu kusekebuka naye katulabe olunaku lw'enkya kuba ne network bangambye batawanyamu baganda banga bali mu bitundu by'ebukavu eyo olw'okubanga nti olutabaalo bagendamu lutabaalo lulimu n'okukozesa ebyuma bitekinologiya kati batta GPS sigino okuta GPS sigino olw'okuba nti lutabaisira ne gurupu ye ane kongo enyini bakozesa drone bakozesa aircraft okulwana nga jeko bana ensasago yagwawo emabega kawo ne bawamba ekibuga kati waddewo nnyo sinali eyo okutta gundi GPS sigino kati ng'ebyuma bitesa kukola bulungi kati network ne baganda baffe mwe bayolera naye byonna mu byonna lutabayisirwa balwana n'okuuka ejjembe ne musajja we Kagame okulaba ng'ekibuga Goma tekibava mu ngalo lwaki ne bagamba bakyagala okukikozesa ng'entabiro yo base military in nature bagala okugikozesa nga economic base yaabwe awo naddala mu by'obugagga bali mu kubba mu Eastern Congo lutabayisirwa dominance ye eno waggulu okusinga mu North Kivu Beni Intuli leyo bali mu kutigimbula abantu okubafiirako obufiizi n'akabinja kabaka ADF nga bakolagana mu bakolaboratinga bonna kati nga ye waggulu eyo mu North Kivu Kisangani ali Beni naddala along the Uganda Congo corridor wa operating ira bakontrolinga eyo kati Omunyarwanda naye asinga controlling eno wansi njogera ku magye g'eggwanga lya Rwanda ne Kagame ne basajja be naye lutabayisirwa olw'okubanga alina okuba ba support abamu ku bajjaasi batwalayo bakirira wansi ne bagenda nabo bali ku front line naddala mu Goma bano bona boolaba balawuna kuliko amagye g'eggwanga lya Rwanda nga nkugambye kuliko amagye g'eggwanga lya Uganda kuliko n'akabinja kenyina ka M23 ne AFC kati mu bino byonna lutabayisirwa baagala okugaziya okukirira wansi mulimu n'enfo ze baagala ezirimu ebyobugagga kati ekibadde kibatawanya ngera w'obalaba okusinza omusajja yaŋŋambye logistics tebalina ndowooza nabano obalaba tebali armed kati emmundu weezirizo bino bi AK47 naye nazo tezimala kati ate balina ebyuma bye beetaaga naye bakyanonyawo okubijja bakyapapala wano ne wali kubanga ensi ezisinga zibadde zivujjirira amanga ag'enjawulo agali mu ntalo ogenda bawalabu balina obuyinja bwabwe bayeekera saidi ze Syria saidi ze Yemen abahuthi gendako Lebanon gendako Iran gendako Palestine wagenda mu nsi zino endala ate abasajja bali ku lutalo lwa Ukraine ne Russia jakati nga obatandise negotiations
nga spearheading kwa Donald Trump kwedagenda ku meeting Putin mu bitundu bya Saudi eyo Saudi Arabia very soon so kujjako ekyo naye babadde badduka left right and center. Museveni n'engeri gya operatingamu mujjukire Congo bagitayako arms embargo nga tekkirizibwa kugula byakulwanyisa buno bijjo bulimu government na biki byonna at one time so baba bagijjako simanyi at one time Sudan Southern Sudan bagitayako arms embargo nga tekkirizibwa kugula byakulwanyisa tabaiswa yagenda nga nabigula in the name of the government of Uganda na afuna certificate nabifuna nabigana na supply the same thing bachikola kwa bagiteka Congo bagitayako arms embargo na wale jitako embargo ne babuze rekwanza biyitirawo atwaga basente mugula byakulwanyisa bagenda tuzo nga lutwe ne Uganda lutwe ne wansi wano boda ya Rwanda tsebili watu wazanyo muzanyo abairanga double agent ye imbere rugene baleka irrespective of wage nakugwetya ije kubaleke bafungu ndo ulimao inasema because if we are prepared wana nyine muzanyo muguzanyira left right and center katana wadukira ye tuje kanya tulabe jende kwe kutoka no mtu wa wansi 360 degrees mwezikize mageza kaongeza kalungi obetuntu dunchi kwa machaga amalungi kama katonda natea bankomye